بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد baganda bange abayisiramu yonna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusooka nebaza Allah olw'akawungeezi kano n'okubaako kyentuusa eri abasiraamu ba Uganda. Okusooka nebaza Allah oyo yampa omukisa ogw'okuweereza obusiraamu era nembuweereza, n'okwebaza baganda bange bonna benkoze nabo bakadi okuva mu bitundu by'eggwanga, abakulu b'amatwale, baimaamu, mbeebaza nnyo olw'omulimu omulungi n'enkolagana ennungi gye tubadde nayo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere emikisa era abawe obwangu mu mirimu gyammwe. Njagadde mbategeeze olwaleero ti emirimu gy'obusiraamu egy'obukulembeze ngiwummuza, ndizayininze olw'emirimu gy'obusiraamu gye mbadde nkola nga Supreme Mufti wa Uganda. Ngiwummuza ku lw'ekitiibwa ky'obusiraamu, ku lw'okukuuma obusiraamu, ku lw'obukulu bw'obusiraamu, kubanga nga nze Supreme Mufti Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa sirina kyendi ku busiraamu. Obusiraamu bugazi nnyo, obusiraamu bunene nnyo. Ku lw'obulungi bw'obusiraamu sisobola kusika muguwa na bakadde bange okudda eno n'eno, y'ensonga nsazeewo ndekulire oba ndizayininge emirimu gye mbadde nkola, ate mpa omukisa ne baganda bange abalala okubaako bye batuukiriza. Wenkomye alhamdulillah, ate nsaba Katonda baganda bange nabo basimbule bavaawo bongereyo ate batuukirize ebyesisobodde kukola. Mwekyo nebaza Katonda olw'omukisa ogwampeebwa mpeereze n'empeereza, n'okwebaza bakadde bange abanfunyisa omukisa ogwo, ate n'okubeebaza byonna bye bakoze, ne bandera, ne bannuŋŋamya, ne bantuusa we bantuusizza okutuusa lwensazeewo ku lw'obulungi bw'obusiraamu obutasika miguwa nyimirize emirimu egyo, ate baganda bange abalala babe nga bagenda mu maaso nagyo.